wabadde ova wompitewo wamu n'edduukadduuka mu kiro abajaasi ba UPDF wamu n'ejjekkuuma byalo erya local defence we bagobaganye n'abazigo nga bano babadde bayingiridde ekikomera kya Alex Lwanja omukozi wa Bank of Uganda era nga mutuuze ku kyalo Lumuli ekisangibwa mu division y'e Goma Mukono. Bakondo bano basoose kuggulawo garagi ne bafulumya emmotoka y'omugagga eno namba UBB 656G ekika kya round model empya oluvannyuma lw'okufulumya emmotoka ne baagala okuyingira ennyumba ng'ano omugagga waakubidde defense w'ekyalo olwo ne badduka. Mu kudduka abasanze aba UPDF ne batandika okubawerekereza amasasi okukakana ng'omu akubidde amasasi abalala ne badduka. Bamaze okumutta ne tukuŋŋaana tuyita bakama baffe. Nze sitera kusula buli n'olwaleero badde nabyo nkola wabweru awo tuba tutikka musenyu ngezo kulya nga batugamba ndi bannange mugira babbi bali waneeno ne twewogoma motoka etuyiseeko emisinde n'esala ekkubo n'edduka emisinde tugenza okulaba amasasi nga gakola ki nga gavuga kwe kudduka okulaba ekiriwo batugamba ndi naye babbi era abasirikale twebaza poliisi omulimu egukoze gubadde gw'amaanyi ababbi badde batutigomya muneeno ekyalo bakyesonyiwe batumbuwa batuuze ababbi batwesonyiwe bave mu Lumuli tujja kubata tubamalewo naye tugenze nga tukola patrols buli lunaku waliwo oli yatuddukako ne ono leero Katonda amuwaddeyo tasoode dutonda. Oluvannyuma poliisi etadde omulambo ku kabangali n'egutwala mu ddwaliro e Mulago ng'aduumira abasirikale ba LDU Mukono Lieutenant Colonel Kigula Mutyaba ayogedde ku mbeera eno. Naye ng'ekikyo ky'okugira si kyagamba nti kyaleero bulijjo tubeeramu era mwetuli ababbi tujja bakwata oba tujja kubatta kati tukyalina oputioni endala kuba kati ababbi basusse obungi. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.